bulijjo kuba katono mwena kale opako ku simu kale naye nkuba essimu takwata alinga akabina essimu giteeke mu gundi kubeera nkuba nnyo nga tokwata mwena mmwe mwasuze muti n'ekigundo obwedda yazze obwedda alirudda katooke kigundo mukyalo tannaba kudda yagobera ki naye mazima wamukolaki mbutobera ku intaneti era kyetobeerako kalo ba sweet wama mugamba ki njokendayo bano abandeberezaako emimwa nga akabina akatali mu mpale mumumanyira mbu nkola nnyo live ono data mwe mumusasula mwenna bakazi mwenze nja kubavuma mbabuulira amazima gwe watakolako live notayogerako kintu kikoona sisetofa kkiriza kimu nti bizinesi gye tukola yakuluma oba oyagala oba toyagala wadde weeyisaako nze gw'omanyira omumanyi bulungi nti siri mwangu nvuma nga ne mukola birayivu yamme oluusi bikadde naye nze nja bagamba nti nze ne wemba ndabye ekirayivu kikadde sigenda kukuleka nja kukuvuma mumanyira mbu layivu z'abafala kufe naawe anifala look at me mukazi yenna olina okwefaako omukazi n'otunula ng'ekyobe wenna wenna olinga ekyogo oli awo teweddaabiriza bana enaffe tukola emirimu gyegimu naye tweyonja ne tubeerako simaati kitegeera egwe buli wootunula mu kamera oba na bizibu byo ng'omuntu wamma muli muti abaana bange abalungi who loves me anti oluzungu ze simanyi luzungu saasoma omuntu agala n'ayasama mbunze live okoonaffe weeyasamye oli obuzaabuza kati nze olanga nkufaanana tubeeremu bannange ze sikozesa firuta kwenene ebiviiri oli awo bannange oba abasajja babalekawo buli lunaku ne muwoza gundi afumba okansolinga abantu gwe wennyini oli awo omusajja biganye nakyamajeni yagambye nze nkulabye leero nga mudu zakuvuma nze simu yange teriimu firuta lwakuba leero maama ngendeeseemu ekizikiza mwana wange wamumpako sokotekeko ketaala lye mwana wange tulabe kkiriza kimu nti bye tukola weeyisaako bikuluma kubanga ekyamazima bana bo bampa emirimu ndi mukyala eyeefaako ndi mukyala eyeddaabiriza taagala kulabika bubi newankubadde nkola emirimu eginfuula shabe naye omukyala olina okulabikako kwegamba bannange tubeeremu otuya omuntu akumanyiira anaye abasajja nabo balabyeno mugera ne mwekwasa abasajja mbu babaleka omweddaabirizeewo omusajja bikasa akulabeko nga kibbu oli awo nze nyambala so cute oba so cute nze saasoma abagamba okuva enakola amanyi onsekanga bwenjagala munaye mutumanyira omuntu abeerayo nakola biraivu oba byannaku 3 eziyise oba 5 n'obiraba kagamba muli awo mbu twabakopa ne tugamba bakadamba batuwe ssente tubakolere omanyi bamikwano mulina okumanya mu nsi muno nti leero bw'obeera obulungi mulina okukimanya nti buli kintu ssaawa yonna kiggwawo omuntu yenna akweragirako mbw ali bulungi manya waliwo akaseera kagenda otuukamu ng'akaaba that's why people mbagamba nnyo temwedimaya temwegomba nnyo obulamu bw'abantu kwatyo mmanyi kiri mabega omuntu wabeera wano akola kyakola naye nga tasuubira nti waliwo omuntu asobola omutegula kati nze nninga eyo abategula naye baaba temumpama bikaseera mbalakira bulakizi tosobola kubeerawo nga tekikuluma n'obeerawo afuta mbu osimayi live z'abafala mugamba ffe mweyasamya gwotusasulira data oba kufe n'osasulira akaani wamanja bo balaga budresi bwo bulikkiriya walla ve ku baana abakyala abanyiiza
alinga akabina k'embuzi bwe dress nange neefaako kyo so sijja genda katale ate nga mwattu bambi bw'okola ebinyuma bakuba banaye kamera ebadde kinga teraga simanyi mujja wange oyonoonye omanyi mumanyi okwonoonera ku live wa eganga live ne woogikola ejjamu oluzikizi naye nga kasita mundaba gundi naye maama bata mpaako okusimu ndabe oba gundi singa kyali nti kukopa ekyakola bigambo bizinensi singa yatusiba dda let her accept the defeat okitegeera omuntu abeerawo omulaivu neyefuula akwagala ekya nakula live akumanyira akusinikira gwenno gwaliko tamumanyi nze ga tebamanyiira ekitode ekiyitibwa omukazi pozi nga sinnayambala ngoye nabagamba nze abasajja wano ku social media nalekerawo basajja bokka kummanyiira naye omukazi ne bw'oba ofaanana otya nze walayi nkwerijjirako mwe mumanyi ebintu nno we biragira w'obeeranga mu kintu kkiriza tosaagamba mbuno oli awo mulimba kyabayisa bubi kyabaluma mwe mwasooka ogamba simanyi nkola amasa nenjiwayiwa ebintu nekunnyonnyola lwaki nkola amasa nenjiwayiwa ebintu enkya ne mwogera birala kwegamba we nakunnyonnyola ate n'otegeera kwegamba olumu mututama mbu simanyi nze sirifala ngoma nnene ewaani lwaki tebabatwala ku zi TV zetulaba ez'amaanyi nammwe ne babayitako mbu ngoma yana nagenda bobwesaawo ngoma nnene ku bulamu bwo nze toli ngoma nnene wange kubanga buli omu yeerabirira mwe bapipo mugenda ne mwegomba obulamu bw'abantu bambi nedda omuntu n'abeera wano n'ayasama enyuma nemunaanuuka byoyogera abantu bakulu b'oweereza bategeera nti oba ogamba Cissy ne woba toyogedde erinnya lyange okitegeera omuntu aba ategeera mb'ogamba ffe kuba tukola nnyo live kubanga abaana batuwa nnyo emirimu gwe bakendeeza batuwa nnyo emirimu kubanga kye tukola tulaga abaana bizinesi zaabwe tetuziteeka mu matako kuba ziba zaabwe omuntu mukolere bizinesi ye gimulage ne gwe ogikola n'ogikweka mu matako tomulagaako yadde mu inbox ye kati ffe twajja n'ekintu kyaffe nga tumanyi intention y'abaana ki kye baali baagala ne tumanya nti kino kye baagala ne gwe n'obeeraawo nze ndi mukazi eyeefaako ndi mukazi muyonjo nze siri mukazi mukyafu kyalako ewange okitegeera omanye omuntu omuyonjo obuyonjo bwe bulabikira ne ku ndabikayo nenna ne mujja mu live enviiri muna kwegamba n'amanyo temusenyeze ebiviriviri biri bwe bityo muli bakyala muwoza abasajja babaleseewo ffe katufumbe nga mwe mubeera wano mwasaamirira emidomo we muvuma abatali bafumbo naye nga nammwe ebizibu byammwe mubimanyi mwe muwogganira abantu naye nga amma ekindeese wano nzize ku munnaffe ono bayiza Lidia bamubbye Lidia bakubbye ekisimu na ssente mwe muli wano mwasama temanyi bantu bulamu bwe mbayiirawo obeerawo n'owoggana dino bizinesi ya Lidia gye naggulawo juice bakwa n'essimu ereeseemu oludaakadaaka sibitegeera naye bamubbye nga mulinga etalina gwalina kuyita alina yita Cissy abalala babakolera bizinesi n'akuvaako tayagala kumanya amaze okufunamu ebisigadde diba nabyo naye ono omwana asigala nkomawo wano waali akola naye bamubbye essimu ne ssente zonna ze yabadde yakoze ne bwe yali yasigaza ku ssimu bwe twagamba tugenda kwongerezaako tugule miizaani kati wuuno ngenda muyirawo omubiri mwe muli eyo mwasaamirira temumanyi bulamu bwe nnyamba abantu temumanyi bantu bwe mbayambamu kuba kati nze alina omuyamba kozi ali Uganda yakatandika okukola bizinesi twagitandika temuli kapita amala ali awo ebintu babimusaba tabirina kati mwe muli wano mutwasamira mutumalako emirembe mwe bino mwali mubikolera abaana nze nvuma nabagamba nvuma era gwe woogerezaako okusinika ebinnyo byo ng'okoona ku nze pozi nga vidiyo sigirabye nze nemba ndabye vidiyo yanaku 5 eziyise nze nkumanyiira otomumanyiira bividiyo bye mukola omuntu alabira ddala nti oba ogamba ye ne woweeyisaako ane nze temundya matako munneesonyiwe temundya bisiyaga okitegedde nze sibaliiko mwayize n'okwatula amannya gange nze siboogerako mannya gammwe ne mba njogerako
omwana ali wano bamubye esente zonna ze yakoze bazimubbyeko Kigundu bannange otudde onono Kigundu ngenda mukuba jangu wano obuze ne ku baana bange oba bakwanako bakwana ono Kigundu mumumanyi abaana bano bayize Kigundu webale kutuuka bali eyo bagamba okwamna Kigundu esimu ezzeemu olwadde ako batukoze tutya tolulaba munamulaba Kigundu mwana nga oweraga bulungi kamera yange mune yayonoonese nze baana bange munsabire nze sikozesa firuta nti oba gye ntaddemu kubanga mune Facebook yanzijako bifiruta bonna bonna Kigundu tunula eno wuno mumulaba ono abakolera emidaala gyammwe lwakuba temumukwana nti mulungi nnyo muyinza omumukwana omuyonjo n'omukyafu fenna tupama nino togeza n'onvuma gwe kizza kuba nja kuliisa ebisiyavu nja kuliisa akabino nti n'okutya nze ndi mukowunamubakazi amakasoma ayagala mazzi Kigundu yitawo waneeno abaana bange bagala kubuuzaako oluvannyuma olyoka okola omulimu gwe tukuyitidde Kigundu azze wano omwana wange bamubye mujjukire sente ze twatandika nazo ku mwana ono zaali bwezityo naye bamubye sente ze yabadde akoze akabanga tetwamugulirawo bizinensi ye simanyi nakumanyi mbaako Kigundu batukakole kati naye kati essaawa zino bwewobeera gwosobola okujja n'omubeererawo bamubye ono omwana gwolaba wano wonna bamubye omuntu yayingidde n'atoola ebintu n'atwala sente ze kati essaawa zino nzize muyambe muteerewo akajjaako kebegenda omuteera mu miryango ka mitwalo 15 gwatali gwosobola ozikwata n'ozimuteerawo amasannyalaze gaago nago gabadde gafudde nze agenda omukwatira sente muteerewo musasulire bajja tiyaŋŋambye emitwalo ba 7 omuli awo muwogganira abantu temumanyi baana bwe twawonya gye muli mwali mufuusa ate babbi nnyo nga muyiseewo obuyisi weyogeza noyogera bino noyogera biri kwegamba olumweyogeza ebyamazi wamajjole Jaliya how are you my chibubu ogamba otatuli wano ne Kigundu lwakwaba naye kamera nze ensobedde oba layiti oba kiki sibitegeera tola nti teraga bulungi ate waniiraga bulungi baana bange kitegeeza ekizibu okiri oba ku ssimu yange simu la sikurini esimu nagisiimudde naye nange simanyi oba tuddemu buzzi layivu ndaba yogendayo bano abawogana mbu tukola nnyo layivu naye wano erabika erabika bubi tolange ekifaananyi kyekivaayo bulungi kirimu olwa papo Kigundu abaana bano bayomba mbu obudaala tukola butono bannyonnyole era bagamba omudaala ogwo omulamba tugukolera sente mmeka babeera wano ne batuwogganira miliyoni emu mulowooza erimu matiriyo ki ku bintu by'omwana ono byakola babeereyo ne bagamba mbu emidaala gya bbeeyi mbu tugiseera bano abaana boolaba naye bannyonnyole jjukira emidaala gyokka tukola mitono kibo kye bagamba tukola mitono naye bannyonnyole emidaala omutono bwoba oyagala okusingako awo obunene oba tolina kwongeramu sente kati bannaye lwaki mukaayana bannaye abaana bange bano tuli ku midaala girina amakulu katukabuuza mu Kigundu ali singo baana bange mwagala abasajja naye nga bamikwano Kigundu ono muyisa yamba omwana wange amuteerewo akajji tubalagane bamubye nze olwaliro mbadde nkera mu tawuni kugulawo dduuka lya mwana oli naaka naye tetugenze aniiza ali wandege yakuba ayagala tugende muguliza akantu ka juice kuula we mmala okukagula oluvannyuma tugulewo edduuka lye mu Butongole ate tuvaawo tuyiribe omukyala from Sweden luumu ye yawedde tugenda gikubamu masa tukyalina owa saaluuni gwe tukyali bana emirimu gyo Kigundu nina mingi manyi nakumanyi mirimu nina mingi emidaala sinaba gijjayo
siwe kiri jagwa baile nina sande zenkuwereze ndala kumacha nazo za mudala gukole nzije njijeyo lumu nako ezo 3 jali jiwe ali wali weka byangenda kugoba ngenda kujjako omulimu uno nali ngenda mugoba abagambe nali ngenda mujjako omulimu ng'emirimu gy'abaana bange agirwisaawo abaana banvuba naye munaye emidaala wagimaze mangu nkuwa ne ssente ekiro nga weebase n'okwebaka tomanyi naani azitaddeko kati nga leero olabye erinnya lyange anti nga twerya tubadde twerya akuba ota essimu ku maki kale twezira wama akuta essimu namuteeddeko ssente 8 nga nzize engulu ndyako okumaca ate akuba essimu konze kanjijjeko walayi badde bankola kigundu sikulimba abaana bange simu egenzeemu oluntu lwa brown naye tasa muwulira ebigambo byetwogera naye era ngenda kuddamu nkolera ivu nga tugulawo edduuka lya naaka saawa yonna wamba genda mu inbox Moses Badiri genda mu inbox yange ne bali aba business tuwenda gikola live nga tukola live y'omwana tuwera kugulawo business ye today kati byonna ebya business mbu otandika na capital waselemeka comments zammwe nazebye luvannyuma nga ate maze okuva ku live byonna ngenda banyonyola business capital kyayinza okumala mu dduuka newankubadde edduuka gyo capital newootekamu afaanana ati ayinza obutamala naye ati si wooteekamu omusaanesa omungi amalira ddala akupushinga okubaako kyotekamu ekirala ku ebyo byoba otunze so eyo ansa ngenda gibaddamu nga nzizeemu okukola live mwabamanyira mu nkola too much live I'm sorry tombuulira genda obuulire nga tonnambuulira genda weebuulirire waki abaana mulina bangi abasajja ab'enjawulo naye obufumbo bukyagaanyi kati biki byotula mu kamera n'ogamba abantu nga nawe nnyini obufumbo obwo tebuteredde kale tubeeremu nga tonnaba kumbuulira kola live nnyingi sooka ogende weddaabirize wetereezeeko ng'omukyala tokola live nga wenna ebigeregeze wenna eno agaviiri kwegamba oli awo oli mukyavu omukazi omulamba beera smart like me nze nkola nkakalukana kiringa mukazi akola mmanda n'obeerawo ng'okola mmanda okyafu wadde ofaanana manda bane tubeere bakyala bayonjo twefeeko otherwise obufumbo bwo bukyagaanira ddala kyo kigundu wakuye mazima nga bali mukundi badde no mukaakabuzi ana nemujjako twagala buneneko agamba butini ddala wagambye 15 abujjeewo toleeta obwagundi leeta obuseefu nga bwagundi obwekibaati taleeta obwekiti nga bwe nagula abumanyi saizi yaabo buba bwa 3 abalala 2 5 oba 4 mwe wamba we muli okunjagala bibaluma mukirize nabawamba kuwamba kuzibu naye nabawamba nze bizinesi zennina abaana bamu ngoba nabagobe onneeteekako amasago okuba mpozikana ka bizinesi k'omwana ono ko waligamba nti kato ne bizinesi zenkola kuba amasa okuva wansi mpaka wansi onneeteekako gwe wa konteyina kigundi yogera amazima konteyina zokola nezennakuwadde okukola zenkana shepu yaabo obuwanvu bwayo yenkananga bwolaba ekizimbe konteyina ziba nki ntono kati kwegaba ne mujja ne muneeripako nze ndabanga namu ababbi kuba nange olumu mbiraba akwanze sibayingira kwasaga konteyina tesobola tuuka madaala gano gye gakoma omuntu agenda nakusirikirako amannyo n'ayasaamira ne yeteekawo mbutubba abaana mwana wange wapa sente mmeka wano miliyoni mmeka wazitulamu ng'olaba nakubba nga nakati nkyateekamu talina yadde ekikumi mukazi wattu sente ze zonna obadde bakubyeko sente mekazi obadde wakakola wadde emitwalo 10 naye atejjukira li wampaako wagirako neki wiki tennaba nawera yakatandika okukola yaguzeeko ona wuyo wa bbeyi kitegeeza wiiki eno yonna obadde olina emitwalo 2 kati mwe mutugamba owa konteyina osobola ozikola omanyi mumanyiira nnyo ono omwana singa abadde namu kibiina kyaffe n'ali muwoze ssente kuba wano
omanyi kamba tunuze kamera mukama ansasire kamera ene ekyuke simanyi oba munalengera yeri mulaba we tuli nti tuli abo bonna baana ba boda bastage za boda bastaginga awo eri waliyo bakanaabe liri kubo dino kubo wali waggulu ngenda balagayo musooke mulinde mwe mulaba omwana ono wano owulidde wewe nyini okitundemu n'ogamba singa wabaddewo ka juice cooler wabadde wagenda kola ki naye obuzibu talina juice cooler essente yatandisa sente tono zonna zaggwawo muli wano mummanyira munneesibako munneefata munda mummanyira mbunnabakopa mbumuleme kwekaza mwakopanze kumanyoko olinga n'amasiro omuntu akopa atya kale wemba nkopa nze nkwata bakadama ne mbasikako sente gwe lwaki wabikoleranga mu public oba owuli awati yagala kukopa ye ng'ani akopa munne kumanyira bantu wano wemugala ne mwasamira buli muntu ne mumuvuma ne mulowooza nti buli omu avumwa nze sivumwa mukazi nziramu ntambala olabe we nnaakunnyampira mukulu omuntu akumanyira kigundu okola konteina waliwo ne gye nnakuwadde njagala mbule konteina gye nnakuwadde bw'oziraba sheepu yazo yenkane n'amaduuka genkola amaduuka mawanvu amaaso okuva waggulu mpaka wansi ago gonna amasagali ebintu ng'oneerijjako manyi mumanyira mwanyira okunyampa wano mulowooza buli omu nze nabagamba nze simanyirwa kitonde kiriyitibwa mukazi omusajja nze kiguno osobola okwogera kyoyogedde nensirika nenkujjako kusimya naye omukazi mukulu mumanyire balala omanyi we muba mu kintu muba mumanyi mwe mukirimu mwekka kati ffe twajja ne tubawamba ne mulaba nga kwegamba leero nompaana ekya nonvuma gwe woba owulira ng'oyagala omuntu aleme kwogerako kola vidiyo zo ng'ozitunuza mu ddumu gwe gwokola naye wogezaako ne woba tokonya erinnya lyange nze ntegeera nina amagezi siri musiru newankubadde saasoma mmanya nti agamba nze temugenda kutubanyira wano musiriwalala siruwalira ku bantu muli baakabi nga bwe mweyogeza kugwe nze wuwo tondiisa olya wuwo leero ne tubawaana bwana ekya n'okola vidiyo nvuma oweeyogezayogeza mbusimanyi naki vidiyo kyendabye oba bana be bakimpadde ng'ali muli mbumunkopa mukkirize mwakopa nze simanyi muleme kwebuzaabuza mbumbunje mbawe ku magezi owaani bwe nali mbikola nga sooka kwebuuzaako mwe mumanyira abantu mulowooza mbu nga mwali mwasama n'ennyuma nebaasama omuntu ogaana okola live ne weegonza naye ng'atakumanyi eyakalaba live yo yakulaba naye kati essaawa zino ombuukira olaba nakuwamba nakusaanya wonna ko amazima nakuwamba ge mazima abaana nga bampa mirimu oho gwe dda mu miliyoni zo 6 ze bakuwa simanyi 5 ama baana bange ngenda bivako naye munaye kamera eganye nze ndaba siraba naye tugendera awo ndowooza si kyekyo esimu naye ateereesemu olwa papo kyovudde olabanga byebyo muntu beerayo yasamire eyo bintu byo nze sikulinaako obuzibu naye gwe buliwoko mwakopa nze mukeneme kwekaza mujembawe ku magezi ogawaani mukwa oweza amagezi ndi mukyala muyonjo nnyo ate nneefaako nze naali badde nkugabira ku magezi nti abakyala tweddaabirize tuleme kulabi omuntu agaana akola annanga obujama nabwo bukyuka mutuuya nyewe n'amalusu gayite eno entuuyo zonna zitulukuka omukazi olina okusooka okwetereezaako ng'omukyala wama baana bange kambiveko abaana bange bano manyi tebaagala nnyombe amagezi gammwe nze sigeegomba kubanga nze nkola byange wawulidde yajja nagamba nti sise yanzira nti oba yakomyewo bizinensi ye teriiwo nti oba tetwamukwasiza kye olaba ono omwami gwe nagoba bamuyita ebeyeza sevingiwo gwe nalina bayidawe bulinaku neerabira okwogera ekintu kino ngenda muwa Senga Saala mama bata wama ajala boxi ya beyeza gyeri si kyekyo abeyeza ku boxi zolina kuliko eboxi ya beyeza mulimu sevingi wa beyeza wakwatula katwatekako linnya ddala naye nga ya beyeza ogenda kugimpa tukeberemu sevingi alimu omukebe tugukoone tumukwaze Senga Saala kwa yagamba Senga Saala mwenga sevingi we buli mwezi ate Saala yakwasaganya bizinensi ye kubanze ojjukira abawala betwagenda kyoke tukolera ivu ekiwala ekyalimu ekinene ennyo ekisika chipusi kyekiwala kya beyeza kati eyo boxi ogenda jimpa
njitwalire Senga Sala muwe saving we atoba nalikoze ne live mama Ibula bayinzo gamba balaka ba saving wange manager ala bankole video bankole live beyeza nkulaga nti esente zonzi wadde Senga Sala ngena zimwanze siri mu wakomyewo wano nolaba nti guni noyaka mbu mujja kaaba sente z'abantu zigenda kaaba mbutunulira mu business ze bakoledde okakasa sente zo ze wawaayo zezo mwasamirira mubukire container ze mumanyi ebizimbe mu byesonyiwe banga sirabangako gwe mwali mu kikoleddemu kitegeeza byoyogerako tobimanyi but me nina options gundi big nina edduuka nina ne container kitegeeza kyenjogerako nkimanyi mwani yabagamba mbu okulwa mu kintu bw'okirwamu mbu mazemu emyaka 3 mazemu emyaka 7 mbu munnange nina kukibeera mu nzekka buli muntu alina kutuukirira kwebuuza ku ggwe hawo mwena mmwe mugenda ne mutusobera wamma nabika bulungi awandagire webale kusiima nze neefaako wadde embeera mu firudi nkoowa nze gwe mulaba ngenda n'embibanda by'amanda naye sirirabikako ng'abakazikazi bwenna n'obeeraawo oweereza ggwanga wenna otunula bwotyo bannange tubeeremuko ebintu ebisinga bituswaza bakwamwe muwozaamu nakyo byebiki kati nze neeyerusa mundabyeko nga neeyerusa siri mu nakyo kala yange bati seefaako tubeeremu nammwe muleme kuwuttaala nnyo webale nnyo n'amatovu agambye nti babagamba mbu osula mu grade ofuuka mu moto mmwe mumanyiira abo nze tosobola kummanyiira pozi nga siwulidde vidiyo yo nze nze mbasasya na busaasizi ebimu nembireka kwa waliwo vidiyo zolaba naddala omuntu nga akuliko naye nga yeekaza yeebuzaabuza akufuukidde ekizibu leero bwompaana enkya bwonsuula kaddala ddala kwagalizaaki okwo kwe mwogera leero nti munnange sisi egundi munnange tukolere wamu enkya nti ate munnange mwakopaze muleke kwebuzaabuza mujje mbabuuze mbawe ku magezi enkya kwegamba te olumu vidiyo nezibeera nga tezifaana nange binyiiza kyova olanga leero nange mbawana enkya nenvaako nze tubeere buntu bulamu gwosigale ku kikyo kuba nze naawe tewali nze siyikirizangako omuntu natandika okukola netandika kukola byange abaana batekangamu obwesigwa nga ndi ku kyeyo nga sirina wano Uganda nga mbaguliza zipoloti n'abamu ne mbazimbira kati gwe ngamba mbu nakoppa gwe lwaki n'ebyokuzimba saakukoppa ama Farida nkubuuzizeewa malira nkubuulira era fulu figa ya musobola ne mwekabyakabya ku midiya obuziga bw'ekirogo kumbe mwekazaakaza mu butuufu munyiiza olumu omuntu kyakuwaana n'ogamba nti onjagala ate dakiika 2 n'oyogeranga mu butuufu ndabya ddala onkuba kwa vidiyo nina gye ndabye oba ya nnaku 3 eziwedde nze nabagamba sibiraba naye nze wenjigwiriddeko nenjiraba ne bagimpa abamu kati bazisindikanga mu simu y'oli bajjukire n'essimu gye nkwata nagigobako abaana olw'okuba nti gye nkozesa live audio ziba nnyingi kati naddira essimu eri endala nenjirekera abaana kati we bakiyalinganga vidiyo ezo nga nziraba naye n'essimu abasinga tebagimanye n'ennamba yange oba mwana wange wifi ya sente ntono nnyo ejja kudda nkugambe ya mitwalo 12 okitegeera naye ng'ekituufu kya byonna siraba kumpaana kwamu enkya n'owoza mbu mbulaive eza buli lunaku mbunze nzirabanga bafala mbuze omanyi ndina guledi mpanvu kwani pozi kwaba abatakumanyi nze tolina wooberera guledi mpanvu nga nze tondiisa bamikwano nze njagala mbayigiriza ebintu bino sise ne wenzija nenkulaga nti ndi wakabi nga sikuliisa ndi wakabi kunze nga nze sikuggwe kuba weeriisa weerabirira obulamu bwo bubwonga mulekerawo okwegomba abantu mu mbeera ey'enjawulo nze osobola kubeera wano nonneegomba but tomanyi bulamu bwe mpitamu abantu bava ku live ne bakaaba ne badda mu inbox zaabwe ne bakaaba amaziga oba okitegeera obwo obulamu bubwonga ggwe nze tebinkwatako tebindya kubanga nange neebeezaawo ng'omukyala gwe singa olowooza nti wali wakabya singa abantu tebakyakuwa vidiyo ne bagamba nti kiikyo ali ku live anvuma sisobola kumuvuma nga sinnagiraba mmwe mulinde nabagamba eno bato
jeri gwera mukama yamanyiyo oba kitegere bwe kambe buvi ku live nze mpite mu video kwa abana bange olumu mutema ebigambo nze nzireyo njirabe ng'ovumye nze mukwano tujja kwegwako mukulu manyira abo sitekezo nze mbadde kadame yasalawo atayagala kumanyirwa atasobola ebyange manya waliwo abakwagala waliwo abatanjagala waliwo abanjagala waliwo abatakwagala wonootegeera ekyo mu nsi ensi egenda kwanguwa oba okitegeera omuntu beera awo ovuma abeeyerusa naye ng'ekyamazima obavuma lwakuba tomanyi naawe wennyini oli awo embeera gy'olimu ekusobera mweddaabirizeeko ng'abakyala muli awo oli bakyafu okola live wenna ebirusu bigeze eno wenna otuuyanye buli wamu wagubye wabula oweereza abantu banno oba ubuulira baddemu amagezi naye nga naawe wennyini oganya okweyonja ng'omukyala nze saasoma lwaki gwe yasoma yesi saasoma bati gwe yasoma lwaki byenkola byokola wasomera kola bino yesi mba saasoma lwaki bye wasomerera byokola bye wasomera togera mu bye wasomerera lwaki nze ataasoma ate nkola omulimu gwe gumu naawe gwe wasomerera tola nti amagezi abasinga temulina nze kave ku live nsange ng'onvumi bategenda kutulika nabagamba nze simanyirwa bwonvaako nkuvaako bw'otanvaako ngenda kutula mpaka kale kamalirize ekindese temuvaayo wait another part wait part 2 mwe babagamba kupama babagamba kweyambula mumanyi nti muli bakabi temanyi nti muli bakabi mu bulamu bwammwe muli bakabi mu bulamu obwani temufaayo kamalira ivo kigundu sooka okole nze sigenda bifaako olw'ensonga sinnabiraba naye kanve ku live mbirabe ngenda kuzza omuliro gujja kuba gwakabi ate gujja kuba gwaka okitegeera terera buterezi nkukoppa nti olinga amasira mukopa ntya omuntu akukoppa yali badde ajja n'akwebuuzaako nze ompise okumala ebbanga mbuuzijje nkwebuuze onga nkuyitangaani mbombo jangu nebuuzeeko byokola bikweke mu kamera oleme biraga bantu bwe tofaayo sigenda kwatakinga before nga sinalaba kigenda mu maaso kanve ku live nkuyingire mpozi mbulookinga okitegedde nze ate so akubbulookinga kuba njagala nnyo okulaba nvumye njagala nnyo okumanya twati nvuma abaana abanvuma babajja abaana bange bagala nnyo njogere ku bulamu amagoba tugenda gwogerako ku live enaddako ngenda kukola live awantu w'omwana oli ngenda kukolerawo live bwe mala okukolerawo live tujja kuba tulaba ekiddako buli kimu ngenda kyogerako saa kyogera saawa zino kubanga wentandika live eno nga ndimikisinze abasinga beerabira omulamwa gwe tuliko okitegedde mumuwe levo bajja bagaliko ebinnyo omukopa seeka nabuufu abaana bange bajja kuvuma ogyemu empala abaana obayita mmere seka wifi yameka wifi atandi bubi bannange nakandi bubi kamalirize kigundu akantu kano genda kakolera wano kade wena kakolera mmeka 10 ndowooza si kyekyolerako tono katono naye nakyerekera wansonga amasaga bikuzaawo nesi neze nkuweereza ku makya nguwadde ng'ogenda kujjako ezagundi then nkumaleyo lumu nga mbikino kati nga nkusasuddeko ne kano okitegedde nkusasuddeko ne kano kati then wetunaba tukimayo emidaala kwetugenda okukola ki kwetugenda okugira naye omudaala ogwo ogukole nagwo ngenda kuwaleza lumu balance ibe nga giweddeyo emidaala ngikimerumu so abaana bange ababangibwa sente senga give me her number muvume ani ekinnumye lwakuba bwe namuli ba NUP tujja kwekalabula ne fulufiga naye wa NRM naye naye abadde yetwalanga n'abantu mpaka emune yatereera levo zammwe wezigwa n'ovuma abapangisa n'ovuma abazimba n'ovuma ngabo gwe ebyo byokola bigasa gwe banange mulina okumanya munsi muno nti temuyindigenda tegerera buli muntu omuntu wazimba yesifanyi wazimba makago nze agasulamu oba toyiyo gye mpamamu kitegeeza obulamu bwange neebeezaawo mwana wange ngenda kuyomba mwe mulinde nsange nga nvumye
ekyo nze nkibagambye ndi kulive sina kye naalabye wabula bividiyo byenjogeddeko nsinzidde ku bividiyo by'emabega kati kanve ku live tuddemu kigundu akajja ogenda kakola esonde zenkusingiddeko ogenda okujja ebisigale tujja bikwasaganya kubanga ngenda kuva ku live ngende ewansi nina okugulawo bizinesi y'omwana ndi bubi andiwana ngamba senga jjamu tukole live so bambi mukolera akajji naye ogenda kasiga kala ya white tokasiiga black 15 kuba kano katono osike ka bulijjo kali akanene naye mama lwaki si 13 kale kati huyo naye ng'okimanyi ezo sene zagenda ozikuona omwana wange talina yadde 10 sente zonna bazimubyeko zabadde yakakula n'essimu bagitutte yagenze n'ava wano n'afuluma n'aleka nga si waggale wano tuli mu bayaaye sente weziri kale wabaddewo wanene wennyini hajati yankubidde nangamba mbu wabadde ovuddewo abaana baŋŋaana okuyomba bano ono agambye nabukeera Malix oba Molix agambye naye dear Cissy I like you because you have my mommy's name but naye bambi toyomba n'abantu tebaagala kulaba bali bulungi so baleke balabe bulabi mukama yasinga okumanya bambi wamukopa teweekaza seeka n'abuufu onvuma oba ompaana gwe nja kulisa naawe omuni kale wemba namukopa mugende mugambe bakadamba baleme ensembe yayo ki namba yabange sigenda gisoma kumpewo I wish I can record leero chika live zisuse kale temufaayo senga respect bambi don't argue okay kale naye nga mukwano ngenda sasula sente ezo naye ozimpaddeko jangu wanene obagambe jangu wano mu kamera tojja kumbuzaabuza ati bampita wampisa mbi mwoba muli balungi nnyo kale nammwe mukolere be mukolera oba oliawo bigaana okumala omuyambeko mu ngeri emu oba endala senga how much to start bucha y'ennyama baana bange bucha y'ennyama basuta ati mubeere bulungi mwerabe ebisigadde tugenda byogera ku live eddaka eri egenda kuba muliro mwekabatande mwekyemukola bukozi mumpe video musirike mushayalinga video mugiteeka mu inbox yange musirike kubanga nze sigenda blockinga muntu mpozi mwokumbulookinga naye tugenda kwesusa ate sise njagala entalo mukeera kulekaanaho omuntu alabye bannange senga sabula embwa kyoba omanya mukyala waliwo omukazi nga yakukoowa nga takuwagala nga bwansanga nkukala katagera teekamu giya ekyokubiri kyoba omanya waliwo omukazi nga yankoowa nga bwakusanga ng'okola live agenda teekamu giya oshegedde kati ebyo wonoobitegeera kitegeeza olina okukkiriza defeat ti buli muntu alina abantu be wasooka kunkalakata abantu bapanga ebintu ne babiwaiwa mumasa nenkola live nenkuddamu ekyo n'okisirikira ate abantu beeyiya nsimanyanga tebalina we basula bali mizigo bapangisa gwe munnange wazimba yes fine naye ate munnange bwe nnaaleeta data anesegale kuba n'amannyo nagakola nze ndi muzibu nnyo kati mukwano we nnaaleeta data switi ati sigwe waŋŋamba nti yakola kansirika omwana wange mujja na kumushawa sista w'omwana ono yali mu inbox yange nga complaining about you waliwo ndabyeko nga nkunyega mwe musaaga leero lwange ekyalubalulwa omukwano wennaaleeta data wetugenda okumanya abafiirwa abasajja bani ababaddira mu bigere bawasa bawase oba bo be babawasa awo tukkirize ani anaasalira munno omusango nze bampasa nze gyendi ndi mufumbo bampasa nze siwasanga ku musajja awo tugenda laba ani ku mwenna ani yawasamu bannange nzija kusumulula dda
bakamugambe bannanga akakazi kabadde kamanye ebintu naye lwakuba mwe munvume mwe mulinde kanve ku live eno nsange kye banvumye tugenda kwesalako oba owulira nze peji yange nabagamba mwagirwanyisa ne mugigezaako akabanga kanene naye bambi ne bwonaaba olwanyisizza peji ojja kunsanga mu peji yo mulala nga nkolerayo live era ekutuukeko mwe senga sala ne batonkwata senga sala kumenya akajanjako togeza n'onkwata ekirungi buli ssachula gwe ngenda okusumulula omumanyi owulira ng'abamu n'abanganda zammwe be batutuukirira okuba tugamba ebibako kanve ku live saala mwe kyemukola wakuba enamba yange eno saagala giba wakumpewo kuba muyinza obisindika ate ewakalo ate kale alina omuze tajja kubimpa kale omumanyi ne senga saala tebajja kumpa vidiyo eyo kuba tebaagala nnyombe oyo si white ben sokoliko mama bata oyo si white ben gundi white benda oba gundi yani ajale mu kuto tunulayo yeye white benda ani yeye nze mulabi wala uno twayinanye n'abayimbi baba ne bayina saalo mwe muli wano mulowooza mbu okusula musimanyi ndina ennyumba mbu biyamba gwe ate kye muba mumanya woosooka mu kintu nze sisobola kati nze gambagambe kiringa kukola mikolo n'osooka omuntu bwe nnaakola ejange ndina okumakinga sure nti kyoleese nkifuula layisi mwe temukimanyi bw'omanyi w'obeera mu kintu oba n'okisookamu oba owangudde ensi Uganda bannange ngenda sumulula data senga saala nawe gundi nagikyusizza dda katusooke tugulewo bizinesi y'omwana ono oluvannyuma tulyoke tugulewo eyo ewagundi saatawanye kujja olw'ensonga mbadde sirina kyakola mbadde nfunyeko ka free transport awo neŋŋamba kansookere eno buli kadaaba ayagala olugambo gezaako okulaba vidiyo egenda okuddako nze nabagana newenkola vidiyo 6 oba zaaba fala gwatali fala tukulaba onyirira era weefaako gwatali fala beera mu butali bwa falabo naye watching that video bambi begayiridde mu vidiyo ezo mbegayiridde vidiyo ezo buzimpe eno Facebook egenda kunyuma luno terujja kugwa mbegayiridde mumpe vidiyo ezo muzimpe bakyala mbegayiridde temunkweka bataate mumpe vidiyo mwe musindike busindisi vidiyo mala osirike mbegayiridde live gye mumanyi nti bankalakase mwe mugimpe tugenda kweyuza nze nabagamba situdde omukazi yenna agezaako okummanyira njagala mbalage nti omukazi yenna toyibeerako waggulu wa mukazi munno omuntu ekintu nga tekikulumye nga toddamu kyogerako olina kusirika ne buli kaseera buli anange nze mwankopa anange mwankopa kale okukopa amagezi kitegeeza omuntu eyakopa aba alina amagezi naye ate nze sikopangako kuba nagamba nali sikumanyi oyinza ogamba mbu nasheringako vidiyo yange ku peji yo banaye muli basiru mwe temumanyi nti peji abantu bagibeeramu nga bangi YouTube channel yange nakajangitandike si amanyi nnyo nti oba emazeewo ebbanga ddene oyinza okusanga nga omuntu yasharingayo vidiyo yo naye nga sinze ba admins bange basharinga vidiyo nze sometimes n'abaana bano nkola live ne babaddamu oli n'alowooza nti nze amuseemu naye ng'ekyamazima ba admin be bakola ogwo omulimu ogw'okuba replyinga oli wasanga ng'omuzeemu yanzizeemu kati okomenti nze ku peji yange owaanaze kitegeeza omuntu agenda okuddamu agenda kugamba thank you webale kusiima mwana wange kuba bamanyi ye njogera yange sometimes ba admins bange be bali replyinga oba okitegeera kati gwe woddaawo oluusi admin wange si kiswiti walwadde
naziwa Fatuma labayo kawalako mwana wange kako kalwadde ne mwana wange webale kola mukwano naziwa Fatuma oyo mwana yakolera talina lunaku lwe yali talese sente z'okuva we twatandika okukola olina sente ze wali tolese ku sente za Fatuma esente ze twakugamba okusula everyday zisula buli ki okitegeera so mwe mubeeraawo leero ndi ku side yo leero vuma ngenda kubavuma ekyo nkirangiridde mpozi mukyankalanye peji yange nga sinnafaako kuba ndeeta muliro mukitegeera ndeeta muliro nze mwagala mugamba musimanyi ne sharinga video zammwe nze sharingangako video zammwe kubanga ba admins bange be bakola ogwo omulimu olina okukimanya ama mwana wange kanzije nje ku chips oyo muwala wa Fatuma talina lunaku lwe yali takoze talina lunaku lwe yali tasudde sente oba okitegeera kati gwe beeraawo owogane sise mubine nga abaana bampa emirimu aye bano abantu basiru tebamanyi nti buli woyogera ku muntu oba olina kwegamba muli balalu naye ngenda kubavuma ate sinanywa amazzi kukkuta naye ngenda sooka nfuke ngende mutoyi mpame buli kimu network angitereze data nyongere ntandika okusumulula bawana njogera naye sinabiwulira yinzo tandika bavumira wano mukusanga ate nga temunnanvumako manyi abaana bange bano nabo mbagenda kino batema ebigambo naye nze nsange ng'onvume tugenda kweyabya aliko wayalita munne kino ekintu nakiyingira nkisobola nakiyingira nkimanyi that's why abasirikale bajjanga okunzoganya before nga baana bange temwagala nnyombe naye waliwo ekikusukkako mundeke njogereko tujja kubasabula ojja kwewuunya omukazi ono yantegeera atya ojja nakutyamu nga soogera nti nnyumisa mboozi naye ng'ekyamazima okimanyi ku mutima nti byenjogera bituufu gy'oli Senga Sala buli kimu okimanyi batusumululira wooli bakuguni nti baŋŋamba naye ovanga ku muntu okukugamba nga yali abaddeko n'omuntu kimuluma nze abaana bampa bizinesi bamanyi mbadde mukubi wakyeyo ogenze ku kyeyo mazeeyo emyezi 2 mbu naawe obadde kadamu omanye obulamu bwa asola awo mwana wange nalwoga mundeke ngenda kusumulula nalwoga ate ngenda kukukuba emigo singa olaba vidiyo ezo n'otazipa Senga Sala buli kimu okimanyi kkiriza tusumulule embwa zino zitegere we zigwa temukazi nefaako nkola naye ndabika kwegamba sagala nnyo kwefalawaza bino byemuwoza mbu filter ze zitulimba ani akozesa filter Facebook yanzijako app oyinza ogamba oba wali emabega nange ndi munnakyokala like you tubeereko bayonjo ng'abakyala mwe mugenda ne muvuma bannammwe naye nga temumanyi nammwe mulina ebizibu byammwe ng'abala kyova nawulirako waneeno lumu oba niyabavuma mbu kadama yenna ayagala olugambo mukyamwagala lugambo don't miss another next live don't miss just put on notification onyumirwe kye bayita battle tugenda mu battle kutulika tugenda kwawula ataasoma naasi neyasoma ogenda kumbuulira oba bye wasoma simanyi nze babuulidde tugenda kwawula eyasoma n'ataasoma mama ibula abaana bange tebalima waliwo na komenti nze bamwita Nisime Sharon tasobola kunnimba mama nange waggulu tasobola kumfera mwe mulinde sigenda sumulula muyinza okunsula mu nnywa buugi nenkalakata abantu nga ate tebananvumako naye mwe mwesirikire buli muntu watchinga next video don't miss tell everybody don't miss actually your video ngena nagikolera akalango wama Senga Sala webaleza video deletinga them ate bagala nyombe Senga wamba naye filter kale agikozesa ani amuganye bagende batumanyira mutweyerusa nze no sise semyusa mubuza abaana abameetinze ko baddala nkwatako mu kizigo
naye kyamazima tubeerenga wadde oli kunakyo olina okubeera omukyalo omuyonjo naye gwe nno kamera ne muzituna muwaga wena waliwo vidiyo gye nalaba otuyanye ebisaati kwegamba bannaye tubeereko abakyala abayonjo abaddaabiriza ensonga so si kweyisanga bw'osanze kubanga mbunkola kubanga mbusinoonya ate nga mufera abantu wano kabatande yo vidiyo ngenda nakukola akalango ku TikTok ngenda kasukuma ku YouTube ngenda kasukuma wandeeba adage mwe look at me guys look at so era vidiyo yeddako mpozi nga baana bange mufera omukyalo omuyonjo awooma tell everybody tebakulima mbw'osobola okubeera omuyonjo obuyonjo butandikira ku vidiyo zotukolera n'ebiviiri era ebirusu eno era agaviiri eno wenna oli abwo mbowereza ggwanga nawe ovuma abakyafu bannange wembamba luma mu ntakule senga sala nkubuulira amazima manager ajala manager atabuse oba ani amugye mu kamooli ate ebiseera ebisiga wemba nkola live ezitabuka saagala kuyita saala bamuwanda dda wano mbwabeera ng'oli senga saala mukyala mulungi senga saala saagala onvuga sipiidi wano naawe ondaba nga bankalakata njagala eno vidiyo eddako ngenda kukola akalango go ngenda kayisa bakadaama bange abanneetaaga weebali abampushinga weebali bagenda kubeerako baby sister I'm gonna cry sakasala kuma enywera yerima ze babuulira amazima I'm not joking I'm telling you that truth until Zoom akokebmanyi musirike ate yo video ka alidio kiraba ngena soka ntule wansi nzikakkane nsoke nnyo amazzi nsoke neekoleko nsoke neebyule asenga saala aganye kikulo saala naawe ogaana nnyo twagala bintu byantala ate gweyagala nze banvume nze nsirike for sure kuno si kusaaga ngenda sumulula data saala buli kimu okimanyi you know everything until Zoom baby sebo saasoma munvumiridde obutasoma ne mutamanya nti muswala mu abaasoma okuvuma nze kubanga mwasoma emirimu gye mwasomera si gye mukola tolaba nti mwe basiru kunze nammwe ani abeera omusiru battle weight mbegayiridde mwanange tolina keeki ndowooza olaba first wait okay I'm going to talk to you before I do that video ate video tugenda gikola babiri ne Sara don't think that I'm joking okupama tugenda kupama abo bemba pulira ati mbabuulira sagala sumulula boy nasumulula nja kubate byonna mbimazeeyo mwe mulinde that video nze nyumira buli amanyito oyagala bintu bya ntalo nga gwe video ez'abateesa tozaagala watching a next video ajala bana tebanchamula bana bange banjagala batuufu olaba leero nisimbe shalo natera okumpolereza angambye senga wetuli leero baako kyoyogera who is teaching you English oyi sebani Oduna chiza Victoria nesimanyi wagwa sometimes amanyi okumvumamu ate oluda n'amala n'ampaana mbabuulira amazima nga sibeekwekeredde let me stop from here kamba siibule nzikakkane nywe kyayi bulungi nywa akakyayi tugenda soka agenda mu kibuga oluvaayo tuddewa atha tugulewo bizinesi y'embutongole olugibalaga ebiddako mugenda kuba mu biraba mpozi nga vidiyo sigirabye bakuba senga Sara yatwala wifi ate yali yatwala gundi kwa madenje kala ngene nga we charge nga kwa otherwise nene simu egenda kugwako omuliro eno power bank ene singa nazene power bank ngenda kusabula kye bayita abakazi boba manyiti sise ye buzibu joli
bw'oba manyi tosobola kukola video ne weesonyiwa linnya lya Cissy, bw'oba manyi tosobola kukola video ne weesonyiwa about me, tugenda kulaba gye binaggweera. Simanyi oba ekyabanyiiziza nnyo kubagamba nti nange container nzikola, kubanga kigundu wuno nazimuwadde ziri ezi. Naye nze nkusalirawo, oyagala container oba oyagala kizimbe. Disi nkukolera options bbiri. Fiona Nimba, Fiona bless oba ye Fiona ye buyinza, Fiona bless. Toyagala nyombo mfera mwana wange buno bunjagala. Kati bundi fendinga, senga tanakupumako, senga nedda, senga abana bange bane kisoka banjagala nnyo tebagala nyombe. Naye mbabulira amazima. Seka nabufu. Ye lwaki sikublocking andaba nawo nfuukidde ekizibu. Kamalo ku blocking awona ddamu amagezo ojja kudda. Nze mmaze okublockinga mukwana. Ono nsonyiwa kuba ndaba mmera nnyo. Nabo nkomberera omuduuso ogwaguba. Ebiruma abayaaye ate tugenda kola party for pretty Cissy. Whoa, she's a Victoria. How are you? Mubalumbe. Yeba nange senga sana. Video yanga abana gye bankoledde. Bubulijjo nkwagala derere akayi video yako. Kitoka postinga naawe. Kateka yo nakalabe bakatadde ku simu yeri yakala. Party for pretty Cissy we want. She's a Victoria. Thanks a lot. I'm waiting for that party. My people, they love me. First of all, nsomesa abakyala kibaita obuyonjo. Nsomesa abakyala kibaita how to respect men. Naye nga nange kyenkola. Nsomesa abakyala how to make business. Nsomesa abakyala buli muntu alina party janjagalako. Kati gwe mnango oyinza okumvumira wano. Senga leero sabula bwaba akuvumye wamma. Nisime Sharon huyu. Mwana ngoyo tayagalangako nnyombe. Sharon K. I love our confidence Senga. Abana babo bampana. Tebagalangako nnyombe naye nze singa nsanga banvumye. Achana mwe newe mbasikoze nakalango mukimanyi. Mullo. Olaba video gye nvuddeko okwogera bino. Yamabega njira bebanga yannaku nga 3 eziyise. Video gye nvo bagamba. Njebe nga yannaku nga 3 eziyise. Gye ngendo tandikirako tutani. I mean kwe kujogerako. Nze mbagambye video ezisinga siziraba olwokubamba busy. Njirabye yannaku ndowooza nga 3 ku 4 eziyise. Gye nvo badda. Ebyo bikyaluma abayaaye. Nenga byeba mikwano. Sweetheart, onion. Waliwo ki? Mama yetoti. Ailale mukume madogojirani. Abe motoka erikoshi. Nenga bana bange kamba sibule ba sweetheart abalungi. Kamba sibule mwana wange gundi agenda kujja kuteremu akaji. Naye nga mukwano. Njawulo cheri wakati wange n'abantu abalala. Nekyo ekyamazima okimanyi nti zino sene zenkuteeramu. Abaana bano balowooza nti gwozi mpadde. Jangu bagambe, jangu wane eno mu kamera, jangu bagambe. Omuntu wa Masubaiya bw'atandika okwogerako ng'omanya you are above. Oh, sorry. Omanya you are above. Wamma bako kyoyogerawo ne oba togenze mu kamera. Tell those people oba neeyisa nti abana abamanyire bagambe. Senga Cissy muntu mulungi nnyo. Ankoledde kyembale sisubira mu muntu mulala kabe wa Uganda wange. Bagudde eki? Banzibye essimu nenge ekyaletedde okubba butabaawo kaki? Kajje. Butabaawo kajje. Naye nga mbakubiriza nti oba mukyali ku kyeyo mukole ssente
era mukole business e Uganda bwoba ne plan ati waliwo kubanga talina plan bwoba ne plan ekola business e Uganda exactly kola business e Uganda nga bwoyongeramu ate tomala kuva ku kyeya tolyoka oyongeremu kubanga sente zikubula eziyongeramu exactly kubanga oba tolinawo peaking wana akafo ke nakufunira kali katya bannyonnyole ekifo kyeyanfunira kirungi era kitambula business etambula bulungi teyina buzibu obuzibu obuliwo buki obuzibu obuliwo bwa capital nti ebintu ebimu tebikola ki tebiriimu babikusaba tebikola ki tebiriiwo okitegeera naye nga ani agenda okuyamba like akajji kuba amasanyalaze bansabye emitwalo 7 ngenda zimuwa akajji bakugambye emitwalo 15 oba okitegeera awo okusula byonna bibannyonnyole kuba bamanyi ntema bigambo saagala kugamba nti oba ki kuba kyemanyi singa obadde nkuyisizza bubi wali badde obaako kyoyogera naye buli kimu kibagambe esente ze zakajji omwami zagenda okukolera ani agenda okukasasula Anna Senga Cissy mbeereddewo nnyo buli kimu ekiriwo ezakajji buli kimu kale sina kyemwongerako kikyamu nnyo mubeere nga mumuwagira nga mumuwa emirimu mu bulungi mu bwesigwa teri kubuusabuusa bizinesi zitambula azifunira awantu awatambula ate nga wakola capital yakujjamu naye oba okyali kuyuga Buwarabu kikuyamba okwongera okukola bizinesi e Uganda nga bw'oyongeramu kubanga oba olina wojja naye kati bw'otuuka e Uganda nga tolina wojja kikubeerera kizibu nnyo okubeera nga opicking up bizinesi nga ogyongeramu akati senga waffe ono mulungi yampadde capital gwe ngenda okwongeramu buli kimu naye nsaba mu bulamu ebintu bitono nnyo kitegeeza singa obadde oli mu kibiina abaana balikwatiddeko abaana ba ttiimu yange kubanga ffe twebeererawo abaana abakyasasula ekibiina va ku baana abatakyasasula sukaali akasawo oba okitegeera naye nga bambi ebintu byeyakola tebijjaamu bamusaba ebintu awantu wakola ate singa wano olwedde tulimaliriza luumu y'abaana bano abaana ba chapati abaana ba chips wetufunira ruumu tugenda emidaala gye tugenda gitwekamu eriya yawano naye wetufuna ruumu olwedde ogenda kuba osula muli n'abaana abo oba okitegeera akameeza bwekityo bwe kigenda okubeerera oba okitegeera nfunirayo ka bizinesi nojja kafuna bw'onaaba ng'okaga Lidiya nakugamba ofuneyo suga dadi akuwe fuluusi oyongere mu dduuka naloga pulosi alinayo ani nenga ekyamazima mwanange lwaki tetufunayo omubeezi omwetaaga mukufunire omwetaaga omubeezi saagala bano abalwadde abagenda okusiiga enziku zaabwe tuba tugenda bakebeeza bw'abanga ali sirias akutwale olinayo bebi omwe ngenda kufunira kibebi uno omwana nga agenda kuva ku lujja ngenda kufunira kibebi tofaayo ngenda kufunira kibebi mubeere nga mukwasaganya ensonga bambi omwana ono bamuyisa bubi mu kiyumba yensonga lwaki yampa akasente ke nga katono ddala era naye Lidiya musendeze wampo olinamu complain yonna nakirabanga buli kimu kyetu waliwo eyawogana wano n'abanga agamba nti bizinesi gye twakolera twakubba omanyi babeereyo nga batulaba naye nga beegugguusa kati nga gwe nannyini nsaba ompe ku magezi oyogere nga abaana bano bakuwulira bizinesi gye nakola mu ssente ezo ze wampa olaba nga zikyaliyo oba nkyayongeramu nabwongeza okulaba nti okyayongeramu nabo zayitamu okitegeera ate ekikulu ekiriwo nti ebintu bya bbeeyi oba okitegeera ate bano abaana Uganda miliyoni 6 wali mbadde nzikolera ddala amaduuka ng'edduuka osobola oddikola miliyoni 6 nerigezaagezaako okujjula naye olwokuba ebintu babyongeza okuva abaana badda ku masomero yensonga lwaki soda owakooko tukyamugjayo ku ssente ze twamugirangayo si wagumu 5 okumusuubula kati bannange muba mwagala ki so ebisigaye tugenda byogera ku live enaddako trust important wabale nnyo okusiima Robert Ray yagambye tumukolereyo ka business yamata yammeka Senga Cissy bizinesi y'amata noloza ya sente nyingi bizinesi y'amata eyo nze ngamba miliyoni zo 5 zijja kumala tugenda sasulako rent ne miliyoni oba 5 nyingi bizinesi y'amata capital waayo si mungi
kimu tusasulako lenti ne tusasulako firiji lwakuba kisinziira amataaki g'oyagala mwana wange. Tulina okufuna firiji nga enneneko, tulina okufuna luumu miliyoni ndowooza nga 5 ne tuteekamuko n'engeri y'amasa miliyoni 5 oba kuba kyemmanyi firiji yegenda okuba mu ngeri ebbi tugeze kamu 2. Tulina okugulayo ebintu by'amata tulina oteekawo ne drowa nga munda mulimu emigaati nga kali akameza kange akajuyisi mukalaba wabweru kalimu endabirwamu oteekamu emigaati munda buli kimu. Nakakozesa 32 bakankozeseza 32 kubaka tekaliko plywood kambaawo zino engumu, so that's why bakanse ya 32 ogatako ne transport yakatuusa we kali 37. So bwekyo gwe oba oketaaga mwana wange juice kula ogambye otya ayagala juice kula kuba wana awantu waali banayenze sisudia juice yetaagisa. Nze nabagamba juice wa firiji abantu bamuzira atambula naye atambula kitono kwata ka juice kula nga ketugenda okubulira omwana oli ow'edduuka liri eryewa lye twakoze ayagalawo ka juice kula nako tugenda kagula liri edduuka lye nabalagako nessa bye nabalaga ebintu mukimanye buli wembalaga ebintu mba nina okukola live nga tugula video nga tugula edduuka eryo mu butongole. Nze naye munanja samirambu nkola live ennyingi ekikulu mbeerako n'abanfollowinga singa mbadde nzikola nembeerako n'omuntu omu oba oliawo nalistadde naye mbeerako n'abanfollowinga abawera 10 kati lwaki mba sizikola ate nze sikola nnyo live nnyo nti nzikola lwakuba nti newabaawo ekyetaagisa nga kyo togenda kukola video gipostinge nga wetaaga live kati nga bino ebigambo bye mbagamba neetaaga live namba nga si video yokka kuba video yokka tesobola kgenda ku Facebook. Kati bw'ongamba mu nkola nnyo live yes manyi si kituufu kyoyogerako naye ate tombuulira nga nvuma tombuulira ng'onvuma buvumi nsobola okukitegeera woba ng'oŋŋambye mu mirembe. Ate era waliwo gwagenda okuŋŋamba ng'owulira busungu kubanga nze ebintu byenkola bye bimpa abaana kati oyinza okubeerayo ng'owulira busungu lwaki nzikola kati gwe naawe advise yo nnyinza obutagitwala nondeka nga nze omuntu nange nsobola okutegeera ekituufu. Live tugende maaso wamana kintu Sofia soke ekyo omwana ono bali mudeetera akajinja balaga nga bakataddemu ngene nsasule n'amasannyalaze ebintu ebitali mu Lydia nze nzikirize tujja teekamu mpolampola tunateekamu mpolampola slowly by slowly bijja kubeera nga bikola ki tubiteekamu bamusaba ebintu akafo kakola naye tabirina kubanga twatandika n'obusente butono so kyekyo ani anjagala ata tuli bubi bana bange mubeere bulungi mweraba tugende ono kigundi kiguno namusasudde dda sente zakajja owulidde agenda kujja akateka kwa macyankedde ne muweereza sente zisobamu ata ndi bubi naye gwe tomugambye nti ndi live tugende baana bange mbeere bulungi mweraba video eddako tugenda gikola eza ku ssaawa 10 oba 12 awo otujja okuba nga tugikola oba 9 awo bwe watyo kuba panaawo ngenda mutawuni kugula ka juice kula bwe malo kagula tugende tugulewo edduuka lya Arthur bananga ab'ebibanda twabigula temweraliikirira sinayo mwana gwe sinabakolera kibanda ky'amanda kimu nti sinazibalaga bulazi bizinensi zammwe naye nga twakikola Shadia ekibanda kyomwe ekiri omwana ate akola jo mwalange yakoze 5 ate yakatandika kati gobeera awo 5 luli yakola 10 kati mwe kiche mutugamba temubeetemu so mbere bulungi mweraba ebisigadde mubirinde in another live video bali anti bya luzungu so mbere bulungi mweraba ngena nduyiga mpola amasi kyekyo so byebyo mbere bulungi mweraba.